Olwaleero abayizi b'ekibiina kya Senior 4 emitwalo 36,447 okwetooloola eggwanga lwe batandise mu butongole ebigezo byabwe eby'akamalirizo era ng'omulimu guno ogutandise n'okubateekateeka kiyite briefing. Wano abakulu b'amasomero wamu n'abakungu okuva mu kitongole ky'ebigezo ekya UNEB batwala omukisa okujjukiza abayizi abalindiridde okuwandika ebigezo byabwe ku mateeka n'obukwakkulizo balina okugoberera mu kiseera kino. Usanga abamaze okukola ki giving out the booklets wandika mu byomanyi byotomanyi tokola ki kikyotomanyi random kubanga si basoose mu kintu kino tubadde tukikola emirundi n'emirundi era netukijjamu babe bagumu bakole ebibasomeseddwa abasomesa. UNEB teremye kujjukiza bakulu b'amasomero bano ku buvunaanyizibwa bwe balina okulaba nti abayizi baabwe batuuka mu budde mu bifo gye balina okuwandiikira ebigezo byabwe okwewala okugwa mu buzibu. Kinajjukirwa nti omwaka oguwedde abayizi 23 ab'essomero lya St. Christine Primary School e Kakumiro baasobola okuwandiika ekigezo kyabwe eky'okubala. Kino kyava ku mukulu w'essomero lyabwe okulemererwa okubatuusa mu budde ku ssomero lya Mpasana Primary School gye balina okutuulira ekigezo kino era bw'atyo minisita w'ebyenjigiriza Janet Museveni yalagira ekitongole ky'ebigezo ky'UNEB kibategekerera ekibuuzo eky'enjawulo baleme okuviiramu awo. Naye ekyo kyali kya lumu tubadde tubagamba nti tuyinza butakiddamu naye kijja kusinziira embeera nga bweri ereetawo ekintu nga kifaanana bwe kityo. Naye tukubiriza buli omu kubanga waliwo enjawulo ya primary amasomero gatwala abaana kuva mu sente emu ne gagenda mu ndala, naye wano mu senior buli omu omwana atuula mu ssomero lye n'olwekyo bwawo endakiika 15 tujja kuba nga tukyamukkiriza kuyingira. Wadde abakulu bakkiriza nti embeera eteebereka eyinza okugwa ku bayizi bajja kusooka kwetegereza mbeera okulaba oba ddala kyetaagisa okuyamba abayizi ababa bagudde ku kizibu mu ngeri ey'enjawulo. Ensonga y'okubba ebigezo oba n'okwenyigira mu bikolwa byonna eby'ekikula kino nayo tebuusiddwa maaso. UNEB egamba nti abakulu b'amasomero, abasomesa wamu n'abayizi abanaasangibwa nga beenyigidde mu bikolwa bino kaakubajjuutuka. Omwana bwe tumukwata nga akoze okukubbira mu kibuuzo kimu kyokka byonna bijja kusazibwamu. Teri muyizi agenda kwenyigira mu byakoppa oba kugira ki naye enteekateeka ennungi tusuubira okubanga ejja kubatambuza bulungi. Kuno kusaana okujjukiza abakulu b'amasomero obutagobaganya bayizi ababa tebamazeeyo bisale byabwe. Twagala bategeeragane nabo kubanga ffe bwe tutuukayo ng'ekitongole tetujja kukkiriza omwana bw'abanga atudde mu kibiina nti ate headmaster ogenda kumugyayo omufulumye tekikirizibwa. Byonna ebisale bino bye birina okumuliisa, ebisale bino bye birina okumugulira byonna bye yeetaaga. Ono ffe tugambira nti abazadde balina okwekubiriza nabo okulaba nti tebateekawo mbeera esobola kuzza mwanaka omwana asobola okukola ebibuuzo. Nga bwe gutera okuba mu biseera by'ebigezo eby'akamalirizo abayizi abaliko obulemu baakuweebwa obuyambi obw'enjawulo okuva mu bakugu abanaaba basindikiddwa UNEB. Poliisi yakuyambako mu kukuuma ebigezo bino. Omulimu gwaffe ogw'amaanyi ennyo gwa bukuumi. Ogwokubiri gwa kutambuza bibuuzo, ogwokusatu kubitereka, omulimu ogwokuna gwa kulaba nti tubituusa mu buli nsonda yonna eya UNEB. Ebigezo eby'akamalirizo ebya Senior 4 byakukulungula emyezi 2. Joyce Nakato, NTV ku ssaawa emu.